By the way, katono nnyo. Omanyi nti no byeno bitogera kati nga kyogayi kya Saturday. Omanyi gundi Matovu Junior. Yabadde bamita erinnya erisoka yani. Yalosias Matovu Junior. Uno abadde radio present ne TV ng'akola ku bababa. Yadduse. Ayiwa. Canada. Abafu. Babadde bamunoonya. Nagamba sura fa boogera wano nze nalama dda. BOCAT TV Nera. By the way, katono nnyo. Omanyi nti no byeno bitogera kati nga kyogayi kya Saturday. Omanyi gundi Matovu Junior. Yabadde bamita erinnya erisoka yani. Yalosias Matovu Junior. Uno abadde radio present ne TV ng'akola ku bababa. Yadduse. Ayiwa. Canada. Abafu. Babadde bamunoonya. Nagamba sura fa boogera wano nze nalama dda. Omuntu alina omwana wange ajja n'ojja ku wange DNA. Bagwe nina na Junior yadduse Matovu Junior. Yadduse abadde akola ku baba. Yakolako ne ku Dembe. Kubanga nasemba yokola bashoji yali akulanzeeko yali yalwa. Ne tujja tukola nga bamuli bubi nangamba. Anti kakati bamuvunana kuba wa Nuupu. Yanoonyereza ogani bino tamale senior byayogerako. N'anoonyereza kizino company ezitwala abaana. Nagamba sura company ezitwala wana abaana z'abano. Zitwala abaana nga 3 naye nga abaana 10 balina gye babatwala gola mwana nti bamubonyera mu kiyumba. Kukubonyabonya nte nga baagala kujjamu mutima. Baagala omutima baagala ekibumba. Ekibumba kiri mitwalo 10 egya $1 bazaawo. Batwala 3 naye nga 10 business. Kati oyo Matovu Junior n'abigwamu n'atandika obbikuba jjukira tebamumanyi mwenaremu nga wa Nuupu. Nagenda okukola show musajja ng'ali ku bunkenke afulumaawo okugenda asanuyite eno awo yanjira mu mugongo wisdom tebanjola wana basajja bandi bubi ndi mbanoonyereza. That is 1 2 bamugamba wa Nuupu gwe wa Nuupu lwaki okola wano lwaki onoonyereza bino kati Matovu yadduse wano 1 kuba Nuupu 2 kuwagira Bob Wine 3 kunoonyereza bintu bya kibumba. Gwe kati namba nya abantu nti ffe tuli Uganda era kyova olaba nakyogera nani bw'olaba wano bloga nga talina fayiro ku seemwayi manyi obyayogera teri aminamu na interest nze nyina 9 fayiro 9 ku seemwayi era bazikwako bwe batenfufu ne bagakozi guno omusango ne bagwongerako gwe bataateekamu ne babikkako banakukwata onovaayo ate tukole tutya owoza guno anti guno guba gugange fayiro endala ejja ebyo natubye kankubula essura ekintu kyonna olina kyetekera psychologically otegedde nze baali bakundi awo nagamba sura lwaki Jerusalem muyita muzeeyi wange n'abagamba muleke omwana bataata be baana babakuba amasasi nga tulekwese mu ceiling fe story yaffe eringa yabaluta maguzi lwakuba luta maguzi tebalina ceiling negende waffe yakwatiridde eka era munnange abamubika bankola bubi bw'aba mulamu yajjukira mwebazaako kimu kujjukira era kyova ekyo kifaananyi ekiri ku profile picture yange sikiteekako nnyo nti nno nkyagala nnyo naye ojjukira naawe era ye yankwata singa nalina gundi mu helicopter paka wa muganda n'amugamba ono omwana jjajjaawe luti lwankejje jjajja wange kiti buli yamwakimanyi n'ogenda Mpambire bajja be bati gwe baakimangako ennyama y'ente Mpambire nga bajja ne bakima kubanga tulinaanye Empanga Forest oba baavangawa ne bakima ne bagenda kati ne wabeerawo omusajja eyabulyamu bavanga mu kibira hande era bavanga mu kibira jjukira kati wali bayitawo bavanga mu kibira kati omusajja wa UPC yamulyamu olukwe nga yagamba dda amagye ga UPC nti oyo nsubuga luti lwankejje awo yagira abayeekera bajja wewe lumu ne bamusalako kituufu nga webali tegeza yaba notify n'ennyumba twagaano jjijjawo ekyali nawo kati woogenda Empambire ndugu baani ababeerawo wayi twagirekawo nga kijjukizo oba waani mpeewo okola otya nnimirewo twali tuli awo nga tulaba omusajja azize tubadde okuva oba mu gyabiri nga lwo omusajja azize ng'alinawo ekyapa nozoolaba singa mwampawo n'enkuuma tewani wadde wize baŋŋamba ne baga muleka gye ne wabasale muleka gye najja n'ekyapa ejjambiya gye najjayo emisinde twakirira okuva endugu okuyita okutuuka ne Mpambire n'ejjambiya
musajja system ye chapati ati kati bajjajja bange bameka abadde wano fe twasooka ku kyalo okwo jjajja wa Bobi Wine ajja luvannyuma gwe bayita walakira yes naye oli yajja n'ekyapa nti lwakubanga munyarwanda azze n'ekyapa mbuwowe eriya yonna kati baŋŋamba lwakomawo neŋŋende waffe nentuula nga mulinze yajja bagira simanyi primo awo nga zakajempya bidyo kati bamugaha oli omwana wa bogas manyi taata wange nga okola ekyobusiro akuyita bogas aga bogas yakulembera gundi posta y'empigi kwe twali bamaanyi taata wange wakulira mu kintu taata wange anzaala nga yakulembera posta y'empigi era nga okola ebintu aga bogas kati nze bali banga babali bazze ne bavaamu bonna banyarwanda sibe navaamu najambye ne bateye ate bafuna obudde obuyingire mu motoka emisinde egyalwawo motoka yabasangayo singekoloka wagiwamba tajjukira oba yayitawo emagama munga katolabe ettaka lya Bobi Wine jajabwe bakirakira ate ndowooza lwakuba batya Bobi Wine naye badikera lumu nga waliwo ayinawo ekyapa tebasobola otegedde kati junior febye twogera wano tuli mu bunkenke naye tulina byogera sura nze nali nsobola okusigala Netherland oba Switzerland oba Germany yes nali nsobola naye njagala kulabako ku Museveni nga bamutwala kaguddeyo nga nina kamera yange nga mulaba adduka emisetola nti naatambulanga gundi ologwenga robot kululi kwe ekintu nga kyagudde wano osobola okulaba Museveni nga adduka okusinga kiprotiki Museveni asobola okudduka okusinga kiprotiki ngodduka kizibu ngodduka anti adduka amagumba gakuba anti kali gwe ngodduka kizibu nga waliwo akutte jambya ne jinja mama gozanya nozanya naye abaana bajja babamutya babamuwa ekitiibwa muzeeyi akadde abadde w'ebbanga sula ekitiibwa nga bakimuwanga okuva ddi omulize kabaka tewalabye toyawula kabaka wa Buganda nti newaaba Mugisha muntu yazze wali nambuuza n'atambula nga adda kyanyuma kye nabagamba Mugisha muntu erwandi yamanya nga gye babuuzaamu kabaka wa Buganda yazze nabowinga anti kati nagamba wini bya nyima nti kati gwe bbaawo mujje ku layini eyabagenda ofuga Uganda n'owesimba bwoti kyova obeera n'omuvubuka ng'alinga gundi tumuyita Diana omuvubuka nti kati omuvubuka wa gundi bwabesije mutabano tumuyita kakati wesimbye bulwakwa oyogera luzu Mugisha muntu wamulabi nadda n'ekyenyuma because kabaka ne waba queen tomukuba mabega otegedde naye otubagambako nga abo newe munakyawa kabaka wa Buganda newe nebi bituwulira simanyi kulwala ko ne munamukyawa olaba Daudi chwa yali wa myaka wa 8 wa 9 n'abeera n'abadde wadde baali babbi abamu si bonna naye era yakula n'asanga entebe ya taata we n'agikwata n'agifuga otegedde ku kyengamba kati matovu yakoze eki era kutawe ensula kati ndi nkuwa amawulire yadduse bamunoonya wano kuwagira Bobi Wine kuwagira Nup kunoonyereza kwabo baana batwala Dubai kwajja business eto kuba ya ate gwosobola ogikola wanga mpulira ne Tamale Senior naye agamba anti yamugaana omusasuza Tamale yamugaana tosobola namuza mu government ng'abakubi nekomanya bali abasajja nze era nagamba Katonda nze nengenda mugulu nensanga abasajja ngenda mugeyenda ne gukwokya ntisobola solo omusajja akkiriza ne bakusala nga alaba kwanga yagala $10,000 ejja dola naye nga yagala $10,000 ejja dola alina biliyoni nga 10 ku account naye nga akyakkiriza okusala ate nga alina n'abaana nzo ngamba musanga mugulu era sula nze nenfa bwenti waliwo omuntu gwensanga mugulu nentegera nti ndi mugeyenda bana benaremu nemmala nfa bwenti nenzuukira ndi maaso ga malayika nendaba n'ogweno ngamba bannaye nfudde natuuse dda mu geyeni kekaba akabonero akategeera bano abasajja benaremu gwe basome yonna gweoyagala nemmala nfa bwenti nenzuukira nga ono atudde wano noono atudde wano noono n'ogwo atudde wano ntegeerawo nti natuuse dda mu geyeni kati katande
malayika oba Yesu angambe nti oli muggulu mugamba nedda waliwo ensobi pozi nga Lucifer Satan ye yefudde Yesu mugamba eggulu lyondirese Kaye waliwo ensonga eno y'abaana b'oku street KCCA yabaziza ina park awa naye ekyebuuzibwa abaana bonna abamu na park kiriwa era ewaabwe bonna kibagamba bonna bali bava mu napaaka atukwata ebifo waliwo ne bagamba nti bagenda kubeera nga babazzayo babakwasaganya ne families zayo bazimanyi balimba obwo bwana kwati kankubule tomanyi ebintu bibiri ekisooka abakalomojja business kati kansooka ekireke kya business ekyokubiri goloza lwaki muwala omukalamojja ajja wano asooka kusindika bwana butya gwobo bwana abakalomojja kureti bazaala abakalomojja kureti gye bazaalirako singa tebajjula dda Kampala Central tuli kwogera business ya bibumba ndoza gwetumanyi gyeraga gwomanyi akakana akulidde ku street nga mukalamojja yakazadde ekibumba kyakusobola okuba kigula bitwalaga naawe bajja wano kasaba kakebera kati olwa musajja ketimbako ng'omusajja ategeerekeka kasaba kakebera nga tekalina sirimu bagenda okukata okujja ku street nga bakazaddemu obwana obwo bakalekera kamu kwisula business eno bagiinvestingamu ekitegeeza KCC yakozeseza abantu loosi kuba abaana 2 aba KCC ngenda bagamba abo bali ku accountability kati kansoke kino kyekyangu kikunyonyole abaana abava Kalamojja waliwo akatale akabatunda Solomon Serwanja yagenda ne kamera nga asadde ku pesa nagwa mu katale ako omukazi ne bamugulako abawala 2 ne bamuwa emitwalo 5 nga tamanyi n'abawala be gye bagenda emitwalo egyo 5 ne bajja kati bano ababakolera business bo babalinyisa bus era bus tebaviira mweno mu kibuga balina we bakoma ne babapiikinga awo ne bajja e Kampala okola sente kati ekiriwo ekisooka business 2 abaleeta kirimu abaleeta kusabiriza ne batuuka oli abanga pimp ne batuuka bonna kati tabaye abakalomojja nga 10 nga buli omu afunye 15 times 10 sente mekazi abakoze n'abasimba akawunga ne walagi n'amafuta era babeera eri Mmengo Kisenyi naye awo babeera mission eri nti ku bawala 10 ate sinsa balina okufuna embuto on the rate myaka 3 omwana emyaka 12 13 14 alina ozaala y'abaana 2 on the rate ate sibamulekera omu wekingamba agende bafaayo bagala bibumba ogamba bato tubadde gisula enze Mmengo Kisenyi mumanyi era gwe tuuka wa Bishop Kiganda yambuka abo abaana gye babeereyo waggulu naye gwe buli lunaku baasi zijja goloza bagendawa ate balina ozaala obwo bwana ne babutwala bonna tebutuuka napaaka za naleero bugetubukawa ate abamwagala okwata akakaana akalamu akakulidde ku street nga kali akasasiro ekyo kibumba kiramu nnyo we bakwata baasi nga 5 bilisobola obutatuuka ani ali mu ddiiru byenkugamba sisaaga nno ekyokubiri waliwo ze bayita black hole ministries zezo ministry ezikola ebintu zirina budget ne expenditure nga you can't trace it ministry ya Agenda mulimu baminisita nga 5 mulimu owabavubuka owabalema simanyi ezo black hole ministry abantu babiramu nnyo kati owabaana baba wa sente zasooka ku nakiwala yasaba billion ezo naga muwike mtu mjja kulabako mwana ku street nogo yete yajjayo wadde kayiibwa ne billion 3 nga zigenze nakiwala kubanga twali tugenda mu kalulu kubanga ndoza abagamba namwe mubbye nnyo nange mundeke yali abasiibula n'abasiibula n'ababboy n'abakalulu n'esika mbwati kati oyo n'agenda ne wajja abaliwo balina budget y'abaana ba street kati byolaba state councils z'okukwata abaana bagezaako okukola accountability nti bajja kuteeka mbu zino billion 10 twaspendinga tulisetolinga baana na park mwali mu transport babalirirawo buli wa KCC bagamba bagenda bakwasagana ne families zaabwe kitegeeza bamanyi gye bava kati that is stupidity chobola nagamba bana batufuga majority of them endoza yabwe ya kibuyabuya omwana okuva wabo okujja Kampala gyatamanyi Luganda gyatalina wadde muntu najje kitegeeze kyamujjeri kika kati no yavaayo nga abantu tebafa ate omuzaayo nga abantu bagongobadde bati ne siri
nze nalisiraba olaba sirimu yaruma abantu mu gyekinana kati ekkalamo gy'osanga omuntu ng'agongobadde nga tamanyi sirimu kitegeeza bamaze byambulago abaana bagenda kukomawo bw'abanga nyina yamutunda sula lwaki abaddayo gyali ate amanyi ne gyadda sula eri bizinesi naawe disitulikiti yawa gy'okwata abaana 2,000 n'ogiyiwa mu babeerewa kati kankubulire nze nali nkoze mu baana nze najjanga abaana ekampiringisa wali ewaffe abaana batuuka empigi wali ne basotolinga awo ne badda mu kibuga bamanyi awo waliwo Uncle Wisdom awo empambire kati nkubuulira tosobola kye bayita to reset a kid kinene nnyo abakikola n'organization ezimu tezikola kubanga kiri delicate kiri risky omwana omuzze ewaabwe olina opreparinga watuuka ewaabwe kyekyagenda okukola ekyokubiri ebyamugjawo ewaabwe okumutwala kukuba obijjeewo kikyomulekedde naki kyagenda okukola kyekiba mu mutwe sitekansi egamba abaana abo bamala okuba kwasagana efamire zaabwe bagenda kubateerawo ze bayita training skills amasomero agasomesa ebintu kubayigiriza kukola bya mikono kati suula oli musajja muganda toyogera ne bali bafala odidde abaana obatutta obazizzaayo mugenda bateerawo eno gavumenti ya Museveni kyovala nkugambye okutwala omutwe gw'omuntu agirimu otwala omutwe gwa poti kwata poti n'ogitwala why because kye bandisoose okukola bandisoose okukola bwe bati sula leeta bandisoose okukola bwe bati bandisoose yimirira wano bandisoose kozi n'eryo mmanja kati ofisi zaawo mmeka kale sooka ogira okwata tuneebala kyetwandikoze tukyali live tewali tabu nze sifaayo anti munayo ebintu tuli ku BOCAT TV tuli ka Wisdom Broadcasting Service we tuli nnyo tuli ku nsonga z'abaana yes tuli ku nsonga z'abaana twakula tulya bintu bya hotelo owamusanyo mikewe gya biscuit gya budadizi ate abujja wa tubujja kati awo yavuze paka sinno kwepa kuvana paka eringa garden city hotelo eziri mu Kampala ezimu zitya nasigaze nga 2-3 emu nakasero we nakulira kati abaana bo bali lumadi ku mugoyo kizibu tebanyo ku kivuguto kati okwatanga guno kubanga Wisdom yoga n'ogamba why nze daddies mama wange yalinga akola daddies kati oliyo bidaddi ebimu n'ogawa bino biki nje mu hotel of malaguko ne buberako ne expired date na biki ne muno bino si bya 10 oyasobola okudda mwakajja bakola daddies munange obulamu bana basajja engeri batufuga musula nkubuulira otuuka n'ogamba kaneekolere nde banatuuka okuntwala ekitalya nga sina kyensubwa nnyo kati batovaana dda ku ngeri gyabadde bamuhigga liri lyeddala eryo giro liteekako so kakati tubadde ku baana baagala kubateekawo kati kankubuule sula bakuba n'abalina emitwe kugambye omutwe gw'omuntu weenaale ogutwalamu n'okumpa poti ompa poti why nga tonnatwala mwana wali woogambye sooko bakita batya sooko otegeke gy'omutwala sulo kitegedde gwa ŋŋambye mbu baagambye tubakutte naye tugenda bateerawo ebbanga lyonomala ng'oteekawo nga bakyali awo baba badduka dda diiru eri bweti sula sooko obatwale wali balina kye bavaagaza ozzayo abaana nga 10 baziza 260 ne bakakwatako kati 5 we bajja okubeerayo kati bano 160 balina gye bagenda batuuka bagambye sula omanyi mafia eri wano sula tosobola kukwata abaana 260 n'obazza mu disitulikiti gy'ototeeseteese sooka ozimba amasomero g'ogamba zimba byonna anti kati gwe nno kale ze ngali nagendanga ekampiringisa waliwo atamanyi waliwo Uncle Mike baani kujjayo we nayigira nti si buli mwana gwe batwala ekampiringisa nti abamubbi babatwala kukola bizinensi kati waliwo enkuba ogyawo weetonye ojja kulaba awo mu mwezi ogujjawo nga bakutta abaana kugenda kulima mu nnimiro z'abantu bizinensi kati abo abaana bamaze okuzaala e Kampala bola 260 abajja okuba wali abatuufu wayita emyezi 2 bagumu ojja kulaba abaana nga 40 nga bali tokyasola batracing abantu baagala bibumba abantu baagala bibumba ne kibumba ky'omwana omuntu waliyo obwana obuto bw'abazungu obulwala bwe businga ate kikyeri expensive
Ubudud jukira kanaka banoche kugambe wembasanga muguru ntegera ndi mugeye ubu butemu wenyini obose negwe neteka lyaze mu parliament lyo organizement lijja kuyitamu ligamba lite ate kati abalino December mu business ligamba nti one gomanye nti no sura omuntu wa mwafa basoka muntu ala mulago iyo manye kiri awo teba muntu ala mulago kunoonyereza nti afudde ki mpulirayo omuntu kubali bagamye bamututte mulago ne bakunyonyola nnyo kyafudde okolo nze nalaba radio nze nalye kololo abakuma omulambo gwa radio nze Salvador ne Levikson babikula radio nga mulaba nga ayina giritanga 10 eno side eno oba baddira obwongo bwe nga bagawona baddayiye ennyimba ennyo obwongo bwe tubuguza Michael Jackson Gambia ate waliwe Michael Jackson yekomo waliyo omulale mu America ayagala okuyiya tumunyonyola tumuje mu radio nga yimba nyimba alinga computer nagamba yiyi ono mwana ate nga bakulaga bamutunze neno mu kifuba radio nze nali ku mulambo ne Levikson ne Salvador nagamba yiyi ngo abasajja baddidde omulambo muganda wange nkubuulidde ebyaddala bagusaze kati emirambo gy'abantu bonna basinga okuva wano jjo gigende bagusaze kati gwe tomanya abamu nawulya bagamba ababa bamwoza mu lubuto nga booza ki kati obwo bwana bwe bazizaayo 206 singa abeerawo sirias munamawule n'abunoonyeza naye basobola okuba amasasi ojja sanga wasigadde abaana nga 3 ate nga bakomye mu tawuni jjukira baddemu bazaale waite omwaka nga gumu 2 baddemu babuyoole bajjemu obwabwe tewali sula singa basooka ne batwala bannamawulire ne babalaga amasomero ge bazimbye ag'emikono abaana abo gye bagenda okuba home centers olaba watoto church genda mu Subi village ojja kulaba village nga mu butuufu omwana wa watoto mu orphanage wasula tamanyi gwe wosula ng'asula bulungi olaba watoto church ekikola government yetesobola kikola ezimbe village egambe buli mukalamojja averi tumuteeke wano naye tebiriiyo Museveni anoonya ssente muzana yewe wawulidde kalino tunyumya ku lunakuli wawulidde ekiriwo kiri nti baleese etteeka ditya wubosi tokola ku radio kati tokyaddamu kwogera mbuno baana yo twayisemu owino ebijanja bigula 2,000 kasoli agula 3,000 jera agula 10,000 binani TV byadakola kati bakwata ate lwaki mba nkola mawulire abasajja bali mukulwana n'ekibayita middle income status bagamba mumwana mise Uganda ogiteeka middle income by the way bumulanga bumugenda ne mubuuza abantu 2 3 4 omukyere gwa mmeka sukali wa mmeka yo wekola statistics zayo ebuuza bameka yo bebuuza bameka tebambuuza suro mugezi bonze tebambuuza nga kati naffe tubuuza nga kati ffe kale tubuuza 5 mwe baani bameka bambuuza ekibatta bagamba ani aviirako World Bank okutegeera nti betwabala bifu kino kankikubuuze gwe kuboogera nabo ffe wetwakulira nga bamala osoma amawulire baleeta enteebereza y'obudde omusajja n'asomesa saabwezijja kutonya naye kati enkuba etonya n'abantu tebamanyi ekyeya ne kituuka nga n'abantu tebamanyi ebitongole ebyo byalagawa bateekamu kyenkugamba baleeta abantu bewaffe bakataala sura kyenkunyumiza sura manye kiriwo Museveni kyakoze ensobi addidde ebitongole ebiri sensitive n'aleetamu abamuyita senga jjajja maama bitya kuba tebanavayo na muntu akola statement kwaba bente tebaliiwo genda olaba abikulembera bagitanga batya metrology kirina ntebe saagana kikwata nze byonna gasi yatwala tugende kitume nale mu metropolitan force ya weza byebyo weza anti akikulembera waabwe balina abo bwongo katika nkule sura zolwana ebitongole nga byabeeramu ba northern ba eastern buli omu nga yakkiriza ebitongole by'okunoonyeza babeeramu ba eastern aba basajja nga anoonyereza nogaya negenda olabe basiba kirumira yagamba baddira abantu ba western region si ate ffe ziba famire
era Ssemujunganda abanyonyola nnyo essomero wali essomero mu Western Uganda batwekamu abaana abo omwana ne bamusomesa omunaavawo n'agenda oba America nga bamusomesa kujja kulembera basula ne wagwa ebibuuzo yaba amanyi omulimu gwe weeguli already kati abakulembera entebereza y'obudde kati gwe kyotomanyi babaga ye tebiriyo goroza university gwazikulembera abazikulembera baabo bos kati kankule gosoro gwe ebibuuzo bone bagamba oli waliwo akulembera minisita wano bagamba teyalabikako mu kutunda ebibuuzo naye diguli agirina kubanga ekitongole singa kyali kyalabula abantu ulira sura ekiriwo kiri kiti kati tomanyi kibaabaddewo bakedde ne bababuuza bannaye mwatugamba enkuba erina kutonnya si mu kiseera kino ki ekiriwo kati balinako bagamba tuteebereza we hope enkuba esobola okweyongera era mwegende kati balinga ffe kati tebakyewaayo nti enkuba egenda twakula sula batugamba omwezi ogujja enkuba egenda tonya nga y'amaanyi nga wesiba kati bano abantu baabwe Museveni addira abantu baabwe ab'ebibogwe at least nga omuntu abeerako leetimu obalako eddaki ennaku nga kati yayise nga tebategedde genda olaba bagikulembera executive deputy ali mu ssente alina okukola kati abagezi baamu teboogera babibalekera kankuwa example genda olaba UBC abagikulembera UBC eyo tekola goba neegi paya erina budget gwe gy'otomanyi naye genda olabe studio ziwunyanga gundi bigali studio zezo zonna waliwo radio nga oba 10 ne studio ziwunyanga bigali ffe tukola okunoonyereza ojjojje nga nze nakola okunoonyereza kwa malayo omanye ekyali eyo anti olina okumanya bamugula batya balamuze batya kaneebigali ne mu masabu twagenda ne tutegeera omukulu omuntu yasinga okwenjoyinga mu ssabo gwomumanyi waliwo omujjwa n'omukongozi kakati omukongozi oyo abatera okunaaza abakazi ku 8:9 nga benjoyinga nti mu ddagala lyakunaaza ateekamu n'omunyango wali kuyira ati nowetakula najja nagwira bwati akutakule bwati gyakoma okutakula weekanga akuyingidde ati aba bakongozi gomanyi kye babeera tukoze research sura tugidde otuula wano nepangako kakati ekyo kyekyo kyobuuzizo kitegedde kati ab'enterebereza y'obudde beebo tebakyateebereza ekyokubiri nkugambye kati Wubosi Uganda Museveni ayagala nnyo okwerangira mu middle class status why ayagala kuwola ssente mu World Bank kati batubanja naye waliwo ssente akaluka 2026 yeetaagira ddala $1 trillion ezo bakitazeekubira waabamugana abazungu bali bagezi bakizuula nti badictator ba Africa beekubira ssente kati waliyo etteeka n'ekyuma ne bakwata ensinga erina ekyuma ekyo kyebasobola okikola kati atya olina zijja wali kuba bakizuula badictator Museveni singa yeekubira dda singa yeekubira nedda ssebo azeetaaga kati alina zeebola nga ali mu middle class kubanga status gye tuli mu waliwo sente kwe tukoma okay BOCAT TV neera